kikola ati anti amumaliramu n'amala n'akyukiramu n'ayungirawo kale essaawa eyo yennyini n'amala n'ayimirawo oba mulamu be basinga obba abalamu nnyo abo kyennyonyote azin muli mu kikolwa omaya oli mulya n'ovaayo n'odda wansi obw'omukazi nga tagenze kunaaba n'odda n'omuddamu nga tagenze kunaaba muli batemu kano kahani kakola nako kalinga tube oba spray oba toyagala bikozesa kalinga tube oba spray kano kapya luli kano tewakandaga kano kapya kati ndi ako kahani kakola katyako onina kanone onywa kanywe kano kanywera mu mazzi agookya oba n'ofuna ekijiiko ye esa sukaali n'opima n'oyiwayo lindako nti kawumira ddala ng'omubisi kali serudi kaliba serudi teri katemba ekitegeeza oli bwe bakamuguza nga tekali serudi takkiriza baba akakwatako sooka okannyonnyole bulungi bakalaba bategeere kano eno kalinga kamanyi pawa nako ye bazungu batera okukakozesa ennyo bwobujjukira tebaba na maanyi ga kisajja balwawo yima ye naturally ne baana abagundi abawaiti abeeru tibasagala abasajja abeeru bakukanika baba ne gundi zino nga okikwatako nga ekiriba ky'okungulu kigenderako bakiva ku kisimanyi wali ofunyeeko omu abahati yasooka omunyinyonnyole buli alina omuzungu ali agula akantu kano ng'olina omusajja omuzungu kati bagenda okwogerako okunyonnyola byebyo ebiri ku musajjawo akantu kaakano yali mweru ye mweru azini mweru mweru bano abeeru abasajja abeeru kivaga toyagala abantu beeru saagalira ddala sibaagala kale balina gundi ezo ye ziba ebyo byokuli ekiriba kino ekyokungulu ez'okungulu okwo simanyi lwaki teziba sitaka kulinga bino ebyabalala byabaddugavu biba bigenderako ebigundi wokola we bati lwanga luba lwankoko nti lugenderako we bati kiba kiva ku kindi kyokka ate nga batayirire kyokka nasigala nga luli balina lwankoko kati beetaaga kano no tekasobola batereza ekyo kiriba kyabwe naye kasobola omuleetera okuwangaala obulungi era kyekimu n'eno tube abatejjanjaba tekola ki naye kuyambako okulastinga mu buliri mu buliri ku dakiika mmeka ku mmeka olwo ssaawa nga nnamba kuba waliwo oyo yaŋŋamba yazinira omuwala ssaawa ezo 2 ng'alina akakantu eno tube oba eno spray kigantu bisabekemu katini nnyo omuzannyo ekisaawe yasamba essaawa nnamba yatuuka n'okugenda mu ssaawa 2 nga tannamala era yamalira mu rawundi yakubiri 2 hours ng'ali mu rawundi emu dakiika 12 nze bwatyo yaŋŋamba era nali manya nnimba n'omulala n'akiŋŋamba naŋŋamba wannyamba nemugamba kasita ekirungi terina side effect nina abankubidde amasimu nabe nawadde essimu yo nga baagala obuntu obwo abantu bajja mu inbox yange abantu babeera okwo ku YouTube ne bayomba olumala ajjako essimu yange ku YouTube ng'ajja mu inbox wali akoze komenti ndala mu inbox angamba nyamba ompe ku gundi y'omuwala siri bulungi enamba osobola ogibateerawo awo ngenda gibateerawo by the way ngenda bateerawo enamba ye naye ebintu by'okuyombera ku YouTube ate nojja mu inbox n'osabe era nziraba nange n'angamba enamba ku TikTok kyokka nga no mu komenti yeefuula avuma abantu mwe mwabaaki so kyekyo kati nga oluli we nabagamba mu abalina ebirwadde bya idi ndako bya idi we tugenda okay tuli bulungi abalina mu abakoze masturbation abalina sukaali pressure ye ebyo kati ojjukira ebyo bikendeeza ku maanyi g'ekisajja notuuka tosituka bulungi towangaala low sperm count kuba waliwo yaŋŋamba nze embuto zivaamu wafunisa omukazi olubuto naye kiba ku mukazi kiba ku musajja ate ng'omuwala alinayo omwana ndeka
kale ate nze bwe ndukufunisa gwe ne luvaamu lukivaku ng'omuwala alina omwana ate era bwabuzibu bwange nze ndutaddemu ye omusajja nga yaba tazaala yaba alina spam count entono ezo miscarriage n'obutafunyisa mbuto biba byawukana naye biba mu fomati y'emu nti tosobola kufunyisa lubuto bw'olufunyisa luba lugenda vaamu kuba enkwanso ziba teziwera akewagudde ne kagenda era kaba kaluwerere luba terusobola mala bbanga nga terunnavaamu kati ebyo byonna tubijjanjaba n'olina ddala pamani n'ofuna spamuzi nga ziri haye rate yayo nga eri kati kaliwa kabujjanjaba ono kofi ne kandi biscofi ne kandi ono ye kandi ono gwe omusajja ng'olina shuwayo osobola okukatwala n'otwalirako tube oba sipu lola nti katono nze omusajja yaŋŋamba kamukola ki yo bayaŋŋamba oba mukiga yaŋŋamba kamugoya kamutta kamutuga kano neŋŋamba ate kamutuga batya naŋŋamba kanyimya kwe yayita okumutuga anti si muganda nawulira nga ayagala kutta muntu so kano oba olina shuwayo kano ka kofi kandi kano kasobola okuyambako mu abatasituka bulungi osituka bulungi nsaza kimu aba asobola otwalirako tube oba eno spray tebina side effect soba situna enlargement byo biba ne side effect maaso eyo ekyo kitakutuuza enlargement so kati eno ye package y'ono coffee eno ye package ono coffee yono package wano sente meka eno 12 kano kokka kebiri kitundu ate wano esatu kitundu ate omubisi keenaako gokaseera nnyo ati mmanyi obulungi bwako ate no tube yamu yesatu kofi wagambye omeka ako kakandi kano kaba kesatu kandi kesatu akakati yako nkawulidde kati ni naawe kano ko kake kesatu ba box namba eno yesatu ate box 15 mwana mkomiti yagamba oseera ate seera banga awulira yagambye kusala oseera omukazi omukwata n'omuteeka mu ku bintu bino olwa comments ennyingi ze nalaba n'amasimu ge mbadde nfuna ayongera okutangazaamu ko mutegeere the reason lwaki mukomezaawo nga tubyongera ku bintu bino ndowooza tunabanga tukolangayo n'olubawangayo dakiika 5 ku 10 n'obasomesa so kati abalina family planning ono chocolate planning abakozesa family planning abakazi jukira family planning zita feelings kati ono chocolate namwe abasajja abakozesa ono tube oba spray asobola obbayambako kuba waliwo abagamba njagala zina naye si bana feeling naye njagala kagwirawo kati ono chocolate abasobola obbayamba bamuyita Q7 aleta feeling then ono bamuyita oli wajanga tali mu feeling n'amunywa amenyako piece n'alyako tumululeko ndabe it's okay ono chocolate wamwe omuntu n'amulyanga awulira ayagala wameko webiri ngato omusidde ate nga yagenda olitira omuntu w'amasanyu kale lindako omuntu bwajja bano abawala bajja nekoza mpulya saagala bwamunuuna asobola omunuuna amenyako piisi gomugamba bugambye nkwonuune ku chocolate wa nga ye tamanyi ng'anuuna yakwesabira then noono bamuyita big force kyekimu n'oyo akuba oyo mulungiko nnyo ntiki mulungi nnyo just no mulungi nze bayirayo ebintu byentunda era abantu basobola obbiwawerako obujulizi chocolate bamuta Q7 aliko plus 18 biro 18 muleke togera fuukira abantu kizibu muleke so kyekyo mukwano bukutunda engeri bululimi siruzungu ate siruganda Q7 ogambye kano big force kakola ki nakeera ke kamu ne Q7 ngiringa paketi ya CD yose CD zotunda nedda chocolate just naye chocolate kalate ye ayokana atya kuoli ati byonna bikola kyekimu naye kali kalungiko nnyo wano nalwawo genda okufuna appetite akuba kaganyuvaamu kuyambeko
ni mama muli akulaba otamana kalowooza otambula na paketi so ni kano kalimu katono kati kano kammeka kebiri lwaki obutunda sente ze zimu nga togambye kali ke kalungi nze anti basagala ate oli agambe nkampeere ku mmeka ebiri chocolate omugamba nkuletedde akalabo hani nunako kumbe yezaalira olunnabe omuntu bange bagenzi beitu bantu bakoze madagala mu bintu byakwegatta kati ono hani kano kabako ebiri bakayita ka royal hani abasinga babukamanyi kano ka royal hani kakola ki nako kalinga kali kagonda ka hani kakolanga kano kakuwa stability kati koka kebiri kono kanuna lumu sikanji kali ke kanji keke kanu kebiri kali nywako mpola jike mem kano ko konna kano kawere jiko olekera okulebera omweru banywa ngame mwabeero temutegeera so dategeera kula kigambo kulebera kyabalemeramu ate kano gundi na YouTube yemu neno lwakuba eno eri mu 50 grams eno ni mu 150,000 grams eri esatu eno esatu kitundu ya bbulu so kati byebyo naye mmwe nze nkutira nnyo bano abasajja abo abalina ebwo obuzibu balemeddwa nnyo abo obufumbo bwabwe so kati abasajja abali eyo nga mulina iddi tumujjanjabira permanent ono kofi asobola obayambako nimuwona bulungi iddi kuba olaba oli akozesa package emu n'agamba saagala akozesa ndala nimugamba kiri gy'oli bwe bunadda then biba bibyo so kati iddi ye tumujjanjabira ddala bino byonna bino byo byakagwirawo gy'olina shuwayo jasi naye bino ebisigadde bijjanjabira ddala ono kofi n'oli kandi nono kandi bijjanjabira ddala iddi damu kibanyonyola wajiwo iddi erectile dysfunction ekozingibwa sukaali pressure olina infections zakwonoona masturbation okusingira ddala then ne stress so ekiviiramu ekyo nga tosituka bulungi sperm count tokola ki tosituka ku makya ne sex desire yayo nga ntono ddala eri wansi ebyo byonna tubijjanjaba waliwo bano ababeera mu kikolwa n'atuuka n'agwa ng'ali mu kyolo n'agwira gye bali n'agwira ddala ate nga tamaze so kati ebyo byonna tubijjanjaba naye nga kisoboka kisoboka ate nkyakirowooza nako tewakana siwakanye naye nkirowoozezaamuko nga ndaba it's impossible so biri byonna bino byonna byakagwirawo nti eshiwazo olina Saturday kuzina biki ebyo naye bino byo bijjanjaba nze kasitankwa period gyoba owoneramu ne package bwekulema okubiitinga ng'otandikawoza tebikola naye nga kumbe tomazeeyo dozi omanyi kana akantu ka spray twali mu nyegenyege ataliyo naawedde naye oluli ono spray spray y'okwefuuyirako tugenda ku mudaala nga tulaba babutunda nga bulina certified buliko UNBS buuza buno bukola kinti ebiki tinga buweddewo nti buli dakiika 2 tutumya abantu babumalawo ko ffe kiki ne tugamba kale bwe baba babumalawo kitegeeza abantu beegatta nnyo ne tugenda wali kondomu nga wa kondomu zimutuuliridde ne tugenda ku midaala egitundako ne bagamba bantu bazigula kitono ne mubuuza bazigula kitono kitegeeza abantu beegatta live obuntu wali obubawo amaanyi babumalawo mu ddakiika eno mutugamba zitudde kitegeeza abantu bagendeyo ng'ekintu bakikuba kyere omuddala nga abantu buli dakiika 2 buntu bukyaliwo bukyo so kati enamba yange buli anjagala tusangibwa Namuŋŋoona obeera Namuŋŋoona ewali products zammwe enamba eri 0764 300 383 so kati buli ajagala yeeyo
gye tukola buli wamu delivery tuzituusaawo oba wabweru oba wa nebweru w'eggwanga mubawa yonna oli ali bweru wa ggwanga ayagala mukolako just akubeko eyo enamba oba whatsapping eri ku whatsapp osobola okuba ne direct osobola okukuba n'obufuna obuyambi yes sir olina omuzungu wo ali eyo olaba gwe mukolerewo ekyenjawulo atakwagala ennyo agambe nti sirabanga mukazi muddugavu ng'ono buli we mutuukako ate ebintu byange biba byanjawulo bwe ngenda ku balala ate nga bigaana olaba omukadde wa pension olowooza ebyobugagga byonna tobitutte mu ngeri ekyo namba gye bakubako eri 0764 300 383 yes sir okay bino byonna ebintu obiyindaze naye oli mufumbo nziri mufumbo tuli mufumbo naye ng'olina omusajja gy'ali ate obeera otya mwani musajja nga tuli mufumbo ffe tubeera nabo kuba era kati toyinza abasajja abamu ayinza okugamba ndi mufumbo naye naawe nkwagala naawe nokkiriza noba ng'ofuusisa eki ekyo kyennyini ng'obufuusa side dish towulira ono ali proud of side chick omumanyi proud side chick mumanyi kati gomanya ebirungi byafuna osinga ku mukazi ow'ewaka wadde oli abannannyinimu ekintu ekyo mulabika nga batekyenyumirizaamu kyemukola tekiba kibi baba nammwe ng'olwedde mumanyi balina abakazi naye ate nemwewana muli ba side chick omanyi ebizibu ebibeera mu maka tekibagana okugenda mu maka mbeerayo tusobola naye okontrolinga amaka erudda kizibu ofuuka nti nno oli mukazi mufumbo kibaira nakyo kiba kiralamu wadde oba ne respect eri nti ndi mukazi mufumbo naye wabaawo kino ekirala ekikuyingiramu kuba oba ofumbiddwa buli kimu oba olina osooka n'okireka ebbali kati ate okujja ene waffe wabasayidi kiiki nti omusajja azza nkwanye aba ne reason lwaki aba avudde mu makaago okujja ewange okunkwanya oluusi tebuba bwenzi gwe omukazi nga gwe gwaba akireetedde bawa okwenda tebatereera butereezi si butatereera naye abakazi abasingaye tumalako abasajja emirembe kyovulaba omusajja anoonya wali peace of mind agenda okuwasa omukazi nga musuubiramu kingi ate gwe n'omuleetako omugugu gw'omulala kati mwe basali kiki mwe mugaba emirembe ffe tubawo emirembe peace of mind era ayinza okujja ewange ne mukolera buli kimu ne muweweeta ne mukola ki ne mukolera buli kimu ngaki kati ffe omulimu gwaffe kubawa biki mirembe kubakkakkanya era nze nnyinza okugamba wova ewa mukazi wo bireke eyo ku mulyango ng'ofuluma ng'ojja ewange olwedde oba okimanyi nti mukazi we gy'ali tekikuluma nti ate kinnumirawa ona mumbaako abo abakwana abalala era tomanyi era nabo gye bali babaayo naye kuba era oba omanyi nti omusajja waba akuwa buli kimu kati kyoba oyingiriza ebirala byawe bitakukwatako kati side chiiki ono omusajja gwaba ayagala ataba sugar daddy we ataba sugar daddy kirala nnyo kiringanga gwe woona aba sugar daddy myaka kutandikira myaka 45 okudda waggulu ono muba mu almost mwenkana oba wenkana n'omukazi w'omumaka kati nze mbanga side chick naye toba sugar daddy wange obanga mukazi wakubiri gwe ng'omukazi wako omumanyi naye aba alina okubanga akumanyi kizibu nnyo poziko ng'omusajja yaleeseddewo kubanga gwakitegedde ate nga naawe oba nonga bakira atya nga oyagala nnyo olumba ebitakwatako osobola onoonyereza buli kimu omukazi okutegeera oweeri naye oba ofaaki tewali kati sikwe bayita okutabangula amaka g'abaana si kutabangula kati nze wengenda nze wenkulumba mu maka go fayini omusajja wo mba mukwagalidde naye wemba sikulumbye wuwo nti simanya ngamba kyankalanye biki osigale eno nti ate omusajja takyakulabirira takyasasulira baana fees ate ogwo guba mutima mubi mulala ninako obulungi bwa side chick bwe buliwa mubeeramu n'okukubiriza omusajja waka toyonoona kati oyo aba mulungi nnyo mujjawo omulungi nno ddala gye bali oziko ng'oli ayagala kwewamba azza omusajja ate nga gwe wabba obubbi kati mmanya naawe bajja mukubbako sekankubuuze nga fala
eriyo basayidi kika bakola ebintu ebyo nabo nawulira mbu olumu yalabirira n'amaka omusajja aba talinaamu nga wakati waliza agundi nze bayirawe nali ndabiriddeko omusajja ngine famire ye sokumbulira otya kati nze nyingiza sente zoli zatasobola kumbaliramu nti nno meka zoyingiza olunaku n'akakadde kayinza owera olunaku kati oli woba omusajja omwagala osobola omuyamba kati nze kye nalimu mukwano ng'omusajja era muyamba still nga wagamba kino kuba naye yali annyamba oli fridge ali naye ali fridge oli kyemuyita omujjako stress oli gyatasobola akameeza akabbako gwate ogwokawa abakyala b'omumaka nno balina obuzibu obwo tebayamba basajja baabwe bwe batuuka mu maka obuzibu bonna babutika basajja wewaba obuzibu abo segeera wewaba obuzibu kati sometimes n'abasajja nabo bakuwa baba baagala omukazi ayamba acontributinga ku kintu kiri kyaba aliko naye naye kati gwe omuleetera ebizibu byewammwe naye alina ebizibu abaana nawe webali buli kimu kiri awo ate nimuyige n'okweyonja abakazi bebaka babuyita bumasu okutega obumasu tebeyonja abamu si bonna naye abamu tebeyonja omusajja atuuka we yakwanira ozadde abaana babiri oyagala kubanga ate omukozi asiba ewaka at least beerako ku muyonjo nga newe muba mu kisenge bumanye ekisenge ye kooti y'emaka ye at least oba bakita atya akamasu ye okutega akamasu obeereko sexy naye kati ffe basayidi kiki kyova abajja ewaffe n'omusajja n'omwaniriza n'omukolera buli kimu n'omuwa masaagi kugamba gwe sina omusajja buli kyaba ayagala mweyo tayimu eyo buli kyalowoozako bulowooza okumwaniriza kwekuliwa kuba nange nyinza okuba nga omukozi wewaka wakoma agamba kulikayo mwami kati okwaniriza omusajja ye kati abamaka kye bakola kubafumbira mmere kubategekera ngoye kubakolera buli kimu naye eby'omu kisenge ne batabikola eri desire eri tebagifuna nnyo kyovula beera bafunayo ebbali ne bafuna that desire gye balaakinga ewaka kuba okwegatta kweri ewaka n'okwena ewange wa side chick kulala kikonyonyola okwasaidi chick kulala okwegatta kwa side chick okuba kutya okwegatta kwa side chick kubeera nti nze wajja ewange ayinza okukolera lutu nga 3 oba 4 naye eri ng'akola egyo nataddamu kwagala obanga omukazi yatakkiriza byonna bisoboka ng'omukazi takyawa appetite eri musajja obanga omusajja akomawo alina ebizibu naawe omugaseeko ebizibu ati abeewunga kuse side chick ne waba tavudde wange ng'alina gy'avudde walala oba emirimu biki naye ng'ayagala peace of mind yo ate naawe omugaseeko ebirala kati kyovula aba bafuna abawala ebbali n'amubiita n'amukolera buli kimu n'afuna essanyu kyekimutwala lutu 3 kali omuwala nabagamba omuwala asobola okuzina okulya omusajja nga yamuridinga ye ate owewaka kyatasobola namuridinga bulungi namala omuridinga namukolera waliwo kino kiba service gye bawa after nga bamaze okwegatta ye eyo service waliwo service gye bawa abawala bano baside chick service gye bawa abasajja nnyo naye osabikasabikamuko tunayitira tugambe omulongoosa mmanyi enkumbi enkumbi nali njiwulidde kati enkumbi baside chick batera obba nazo ate mu bufumbo kyakendeera mbufumbo tebanayo nkumbi kizibu osangayo enkumbi mu bakazi kubeera oli olumala okwegatta ne mukyala we baba buli omu adda ku bibi naye kati osayidijja eki aba agenda ofuna obudde obuyoyota bbaawe n'amulongoosa bulungi n'amala omulongoosa n'amunaaza n'amala omunaaza n'amwambaza n'amala n'amukuteera n'akomawo ewaka oba ne bagenda out buli kimu naye ng'ali happy kati bye tukola ffe abasayidi chick bye bakola
Mwisanga baby nga baby ekyabasajja kye banoonya nange nzinga we nina omusajja wange boyfriend wange zibye mukolera omulabirira ng'omusajja walina olabira omuyina omufumbira buli kimu n'omuyoyoota n'omukola ki kati ye yamanyize manyi saagala nonooza musajja yamanyi gy'ayitira nze waaba ewange aba wange bw'afuluma n'agenda taba wange n'oyoyoota embwa si mbwa yamanyi gy'aba agenze tugamba buli musajja mbwa era gy'aba agenze ye yamanyi endowooza ye ayinza okulowooza n'asinzira n'agamba ku by'omukola kati kankwaneyo omulala n'agamba naye kati mukazi wange waba nkolera kino ono mwagaza ki kati kanfune gwe ndyamu obuli nze naliriko ne musajja wange n'aŋŋamba twali mu mmotoka n'aŋŋamba n'alaba obuwalwa bwali ku kkubo nga butambula n'aŋŋamba kati obujjasiti bwakulyamu buli toyina gy'okatwala abawala babaayo omusajja baba just noyitamu kuyitamu buyisi n'amala n'akuleka awo taba talina gy'akutwala ye akyogera nga tuli abo mu mmotoka babiri twali tuvuga nga tugenda wange n'aŋŋamba kati obujjasiti bwakulyamu buli era namutunuulira n'enseka kati nze omusajja nze siralooza musajja bayita saidi kiki muzaala bazaala n'omuzaali oyo omusajja yennyini naye oba olina olowooza ennyo nga tonnasalawo muzaalira fayini biri kimu kiri kibaawo naye oba olina olowooza ennyo kyekikuleetera okulowooza ennyo nga tonnamuzaalira by'oyiseemu naye kuba omanyi omukazi w'ewaka ye yaba buli kimu yaba head of that role ye nga yakulira buli kimu era gwe aba asooka olowoozaako kati oba olina osooka n'olowooza ennyo nga tonnamuzaalira kibaviira ku kyotandika omusajja ogambe nti nze ndi side jiki nteredde naye buli ekizibu ekikwata ewaka nina okuyambako omusajja talina ssente nina omuwa omwana mukwano naye nga tuli side jiki guba mukwano gwe kuleetera okukola ebyo omusajja oba wamwagala baside jiki mulina bye mutakola waliwo bye tutakola nga ki ffe omulimu gwaffe ogusinga gwa mu kisenge tageti yamwe ya musajja ono ebisigadde yamanya abekimeeka oba abijjawa yamanyi nze musanyusa muwa budde gwange nga nze kati ebisigadde simanyanga kola kino tetuba na mirimu egyo poziko nga muludde mwenna ebbanga naye nti mu mwaka gumu oba ogenda kukola ki ekiyinza okumusanyula ennyo mufumbira mukola ki byatafunangako era tageti yo gy'olina okukola eri egyo mulimu gwo nkisenge musanyusa ng'obuddeko ekyomusango obulusanyusa kirungi ki ekibaliko ffe ebirungi baffe wosanga omulungi ennyo ddala ye aba talina kyanunooza kyaba yagala budde bwa musajja naye ebisigadde ye nga y'omuze nga nze alina ossalawo neŋŋamba kuba nze nnyinza okontrolinga obwongo bw'omusajja gwe negamba toddayo waka toddamu labirira famire yo toddamu kola kino kati ebyo nze kati era oba olina okunsabira ennyo obutateekamu ebyo birowoozo byo mu bbaawo ate nabikola ate nga takimanyi nakumanya nti gy'oli basobola okitegeera abafumba abakazi b'ewaka nze edda nga we nagambye namwinako era yakitegeera nannumba n'ayogera nabiki aba akulumba gwenge ebbanga lyobadde n'obadde tomulumba simanyi naye yaleeka nga kati ono muddemu ki nze manyi sirumba atannumbye era nasirika nemuleka mukola emirimu ku nnyimbe ne mukuziika basaidi kiki tulaba mukazi kwetala kumbe mpozi awo nga bakumanyi naye ab'ewaka we baba tebakumanyi okola byaki anti waliwo okubanga baganda b'omusajja bakumanyi nga mukyala we waka takumanyi mpozi ekyo anti ngamba abeew'omusajja nga bakumanyi oza family friend waffe akoze emirimu kumbe bbawa mukazi wa musajja wa bbaawo nodda ne waka noonyumiza bbaawo waliwo omuwala oyo bannange yazi ne baganda bambi yakoze emirimu kati olabaye n'ekirala abasaidi kiki lwaki abasajja b'ebbali babaagala nnyo ye ebyo ensonga z'omu kisenge oli waba yazitegeera bulungi kati aliyinza omuwa wild manyi ekigambo wild world of sex kati oli waba fujjo
that craziness. Oh, crazy. Oli waba yagitegeera bulungi. Yeriwe yo crazy wild. Wild of sexy. Nti yeno nga sexy tebamukolera mu kisenge. Okuva uyamukwana kisenge nga tebamukolera mu kisenge. Taba nga vayamukwana tebamukolera ngo mu kisenge. Tugambe ne baba bazze okwebaka. Basobola okwebaka naye nga tebe zinidde mu kisenge. Fumbiro. Gwe just know buli kikwatagana mu nju naye nga kisi kisenge. Nga mukikoleramu ebi. Nga bakikoleramu. Kati tugambe ne bino bagenze mu bbaala. Ng'omuwala asobola omuliira awo. Tugambe batudde wano mu ntebe. Nga basobola okweriira awo nga bali tebategedde. Sikikolangako. Naye nze just njagala balaga ekigambo wild. Almost bagiyita damage timugende muginoonyeeko. Taata w'omwana w'omulenzi yakwana girlfriend w'omulenzi. Naye girlfriend omuwala tabiwa bbaawe. Abiwa boy taata w'omuwala. Anti omulenzi yali ddofe. Mu nsonga era nga buli kimu bakikolera mu buliri. Buli kimu naye kati oli n'omusajja yali tafuna kyayagala eri mukazi we. Nga buli kimu asobola kifuna eri omuwala ono girlfriend wa mutabani we. Nga basobola okwezinira ne basobola okudda wali naye nga bale mugere munonye ku filimu eyo mwera kutegeera kyayogerako. Basobola genda bade simanyi kyotegeeza naye bw'okyogedde n'ejjukira filimu eyo bagiyita damage. Kati so kyekyo ffe basayidi kiike ebiseera ebisinga ng'onsanze kati nze ojja kunsanga nga ndi wild. Soke nkola ebyo batakolangako. Ogambe ya maswange. Oli akuzina akudde waggulu nga mwegatte. Oba mwegatte. Ngamba omuwala nga yakuridinga. Akudde waggulu buli kimu akikola. Nga twekifuna obunge. Ogera otuuke waka ng'olinga ekikazi kikulabikira bubi. Kati obunge kati buli mukazi ky'anagamba sayidi kiike ng'agamba kola kino kola kino kola kino. Olwakiri kyotafunangako nga kye kikuwambye ng'agamba kati ng'ate naawe otya okunduuzinga okugenda. Kati nga buli kyenkusaba okimpa ngulire ettaka. Ngulire. Sandi kiike omulimu gw'omulala nnyo ki ekiba kimuguzisa ettaka. Wakuwayo obusente bwakulyako ate bamaliriza bawambi ne bagenda mu maka. Nze munsobera ojjanga sayidi kiiki ogumye ate oluvannyuma n'oyagala amaka. Oba atuuka ekiseera naye n'ayagala. Obufumbo obulise tono n'agoba muli. N'agoba muli naye kizibu nnyo kisanga ekyo. Kizibu nnyo. Era wamala okukozesa naye kuba abamu bayinza obba nga bakozesa basajja. Ng'ali ku lugendo. Ng'alina kyayisaawo kyayagala. Kati bibi ki bye balimbe muyina basayidi kiiki? Ebibi we mba nsazeewo obutakwagala mba sigenda kwagala naye nga nina kye nnoonyaamu. Era bw'onankubira essimu nnyinza okwebuzaabuza oba nenkonoonera amaka nenkwetonyiwa naawe nga tolina kyonfunyeemu ng'ate n'amaka go galuuzinze. Anti kyekyo ebibi bye ndi mu kugamba. Nga nze onduuzinze nga n'amaka go galuuzinze ng'osigadde awo. Bagamba abaana ba Uganda abamu basayidi kiiki bakola ne gundi WhatsApp group walumala bamuyita Black Sugar. Yamukuba akola group y'abasayidi kiiki. Kali era oduuka ekiseera ne wejjusa nga ggwe omuntu. Ngero n'ogamba kale singa nasigala mu maka gange. Kagenze sayidi kiiki agenze kyonna ky'omufunyeemu. Oli awo osigadde awo. Mu bbanga nno. Kali awo kyekyo ekibi ekisingira ddala nno. Naye bino ebibi ebirala mpaziko nga kusize siriimu infections oba ozizizaayo wa mukazi wo. Kati oli awo ozireeta eno ozizaayo eri. Kati neyo side effect ndala nnyo ku basayidi kiiki. Babeera na bi-infection babitambuza. Kuba naye aba alina abayagala abalala oba abamu bakaka abalala. Kati be bangi nabo bamuleetera naawe ozze n'atudde ate wa mukazi wo. Kati awo ate awo obitwale wa mukyala era abajja tegeera oba akola ki oba mu bwenzi biki ebyo. Kisoboka omukazi okuba ewaka ng'ate alina ewala gy'ali sayidi kiiki? Kisoboka. Kitya?
nga nze ndi mufumbo kati ndali ng'olina gw'oliko side ki nga n'omusajja omulala kizibu nga ye akwita side ki kizibu mukyala wa katasobola kuba bw'alala side ki kizibu Senyika yangamba nina kisaidi kiki kyange okuba kifumbo mubuuza teki zinga kishuga mami kiba kishuga mami ara abo baba bagenda kuliibwa bana abasibuka abato abashuga oli yakita kisaidi kiki kyeregamba kali ani mukulu kuye oli muvuka ye muto kati abashuga mami so tadamo muyita saidi ki omukazi omufumbo yenna ngali myaka 3 okudda waggulu oyita basaidi kiki lwaki ba sugar daddy batandikira ku myaka 4 ba sugar mami batandikira ku 3 anti kati omukazi akula nnyo ayinza obbanga ali myaka 3 naye nga bode ye y'abantu bakulu kati ate omusajja ye omubiri gwe mulala mu kugw'omukazi Saidi chikaenda kwa wa myaka emeka. Kali bano Doni Nasa byawadde nabo babadde baki. Ako kawala kati Doni Nasa musimu musajja mukulu. Oyo yabadde namuwala mukulu. Pozi bagambye yaki yamukwata. Ate bagamba mwana muto. Mwe wa myaka emeka oyo omuwala omukulu. Myaka 15 na 16. Obalimbi mpozi nga bagala mujja musente. Naye omuwala nga omulaba ali nga myaka 18. Oba abiri mu mateeka ga Uganda abakoze ne maaso g'abazadde baba muto. Akyabera n'abazadde. Yabadde abera ne bazadde. Mpazi nga ye balina kye babala naye omuwala nze engeri gye namulabamu ndabanga omuntu omukulu. Muzaalira abantu ebizibu abawalamu. Mubazaalira ebizibu. Ali ebizibu ki? Gwe Bado side by side kiki kyekirala kiri awo kituteekeddwa okutegeera. Okutegeera mu ngeri ki? Yonna. Omuntu agenda okuyingira side kiki amutegeere nti bino oteekeddwa okuba nga obirina. Olina obba ne ssente kyekisooka. Kuba okola obwenzi buli expensive. Kuba omuwala ajja kukusaba kino nga tokirina ate nga toyagala muluzinga so tuli expensive basebo. Obwenzi buli expensive. Buli expensive era yonna gy'ogenda okuva eyo ojje kunze zijja kusaba ky'otalina ate nga nze nsobola okyetuusaako nkugambe kati okimye kyewange nviire ogende. Lwaki oba okinsaba ng'okimanyi osobola okyetuusaako? Njagala laba wa oyimiridde. Mba nyimiridde awo ku ttaka wunda. Ensawo yo ewera etya kuba ojja kujja gye ndi nga nsobola kati nze wensobolera okwepangisiza ennyumba nsobola okweriisa olugoye lw'emitwalo 10 olumu we luti mba nsobola odugegulira. Kati bwe bakola temukkiriza mwerabirire. Ate tuba twagala otukola ki otulya. Then leka kiki kiba kikolebwa ekyakusaba ssente kiveeko. Era oba olina okunteekamu. Wonsanze wenna wonsanze. Sero wano tuba tugabanye era nawo. Ate tuba tugabanye batya. Sente yange eba ekola mu yo. Tusibya sente. Ompadde nange nenkuwa. Kisoboka ekyo nga nkwagala. Kyeŋŋamba era wali tuba twegasse nawe oba ofunye. Ekyo kisoboka nga nkwagala. Zero omusajja wange zisoba musaba sente. Oyenda. Ate nyenda batya akimanyi nkola. Akimanyi nyingi za buli lunaku. Era we mba naayitaaliza okwegatta mugamba njagala n'okundya. Okimugamba? Ngamba bawala mulina ensonyi mu kusaba ebintu. Nze omusajja wange. Era bebi yonna gy'oli eyo. Nze nkwesabira era naye akimanyi bwe mba njagala okwegatta nsobola omutextinga. Nimugamba njagala kundya. N'okimugamba direct? Ne muweereza message oba waba nkubidde essimu ne mugamba njagala kwegatta nangamba tukikolerewa. Omanyi obeera mu relationship mubiremu obeera friendly. Kati waliwo obeera mu relationship nga toli na mukwano toli mukwano gwoyo gw'oli naye. Kitegeera. Nga tosobola mugamba kino tosobola mugamba kino tosobola kwevuma naye tosobola kukola kino. Tosobola kweyambula nga wali awo tosobola kukola kino. Kati yote ba relationship. Kati omusajja gw'ogamba njagala kundya njagala kukola kino njagala ne mwevuma ne mukola ki ne mukola ki. Kati oyo aba mukwano gwo mu buli kimu. Kati nze omusajja wange simusaba ssente go ge mazima. Oba ngambe omugamba ng'akubuuza tukikolera gwosawo gimwera okikolera. Era osobola okugamba nti tugende ewuwo bajje wange oba tukole kino oba tukole kino oba tugende wano oba tugende wano.
kibadde kirungi omukazi okusalira nga omugendo gwagattira kisoboka wawulirira emirembe kasolya k'ennyumba koziko nga budde bwakiro naye weba bya misana tugambe muli mu nnyumba ya mu apartment kuliko balcony osobola okugenda ku balcony musobola okugenda naye nga temugenze mu kisenge kwegamba gwe abantu abegete mu kisenge oba discouraging ddala tobaagala siba discouraging naye ebiseera ebisinga beegattira nnyo mu kisenge buli omu aba agenda ku buliri buli omu aku buliri kati kizibu ogamba tugende wano mpoziko nga mwenna mwetegeera muli balalo muyinza omusanga wano n'omuliira awo kati awo nze yenna omusaize banayi sijja kulimba nze ensonga ezo ez'okwegatta oba olina oziteekamu buli sayansi kuba omukwano gukaddiwa buli lunaku kati oba olina oleetayo ekipya buli lunaku tugwe bipya obijjawo kati nze ndisenga nkadima mba nina nnoonya buli kimu ekipya okiteeka ku tebo eya bba wange wemuba mukolera kino ng'omukolera ekyo wemuba mukolera kino ng'omukolera era agenda okwenda ng'alowooza mukazi we akama kale kanzinemu buzinyi muleka naye talina kyasinga mukazi wange mu nsonga zino oba zino kuba nze nnyingira omukwano nga nkoze backup era nkola ensobi nga manyi nina backup esobola okunnyambako agenda okwagala okunkyawa nga asobola olowooza kino nti mukyawe tabadde tansaba ssente abadde asobola okungulira kino nga nkimusabye asobola okumpola emitwalo 5 nga ndi mu kizibu asobola okukola kino nga ndi wano ne wano kati ngenda okwana omuwala ansabe eza makeup ansabe kino ansabe kiri mukazi wange byabadde tansaba kati kamusonyiwe so kitegeeza gyagenza okulaba nga eri obulamu bukalubye okusinga eno gyabadde kuba abawala buzibu kye balinaye tebalowooza nga balina abasajja baabwe baba bamanyi buli musajja yalina obbakolera kye baagala nti ndi naawe nja kusaba eza kino ozimpe newe mba nze nninamu titugenda out sisobola sasula ki mmere oba kyetulidde oba mwenge nti tugenda wano neme amafuta gaweddemu nemekuwa ssente sirina amafuta gaweddemu ng'omugamba afuna gw'okubira akuwole kati omuwala wange oyo atalina kyagattako gobembwa oba tolina kyomwagaza olina omuuta buti oba awooma atya aba agenda kukuzza emabega kuba buli kyaba ayagala njagala data njagala mmere njagala za rent njagala za nviiri njagala za kino aba akubira gwe ate nga akola koziko nga abeerawo awo nga takola naye omuntu akola yenna n'atakola oba omuwa taterekako ate oba ogenda muwa mmekezebwa era aba agenda ozimuwa zijjewo zonna omuwala akola nga tayamba boyfriend oba musajja we nze simuwa maanyi amwagale go ge mazima anti mune mulina akanumba akasente k'ekikazi ate kyo ekikazi kyekyo mwe byogera abawala mukana kasente ka kikazi sikyogerangako sisobola nakyogera sisobola kati obu omusajja wange mbanga Katonda nti nno buli wemufunye ekizibu mukabirira olaba ne Katonda ebiseera ebisinga agwayo yeyamba mu kizibu ekimu naye yatuvaako oteyamba takuyamba ge mazima kati nze mba tumusoboye ekimala kati omusajja akulya akulabirira akola buli kimu kati era omuzeeko n'ebyo ebyewamwe buli kimu guba tegugatta era nze nanfuna mukwano gwange yaŋŋamba nakwanya akawala kalungi naye kasabiriza asabiriza olwanga agamba nti nno gwaze okumutaasa mu buli kizibu ky'abazi kino nakino aba takubidde no oba olowooza akubidde nakubuuzaako kumba akubidde kusaba kintu ssente kati abawala we batyo nze munansonyiwa oba ogerera wamma naye nze njogera mazima ndi muwala munnammwe ate mukole muve okusubira mu ssente z'abasajja nti kino nakino musajja kino nakino musajja era kati nze nnyumirwa nnyo omusajja okunkubira essimu naŋŋamba mpaayo ssente mpolaayo ssente weeziti
nkinyumirwa nnyo than zo mukubira Netebaziza abamu. Zeno olina obuzinziriza. Abamu tebaziza. Ng'okozesezza ekigambo mpola. Oba olina ozizza. Ate bwakozesa mpaayo. Womba ntegedde ngenda kuwa. Buwi. Osobola okuwaayo omusajja akakadde. Kati ate lwaki? Nga tomuwoze kawole. Nga simuwoze. Era nkubira essimu n'agamba nkuwa wano ndi mu kizibu ekiti naye njagala ompeeyo ssente bwe ziti. N'omuwa. Okay. Naye kati nze nswala nnyo olaba ne mikwano gyange sisobola kukubira mukwano gwange essimu. Right. Nti mpaayo ssente bwe ziti, nyambaayo bwe kiti, ndi wano ntaasa bwe bati. Mukama nsonyiwa naye sikikolangako. Lwaki muwala muno batumukubira? Sisobola. Omuwala ye muntu ajja okukulangira, ye muntu ajja kugamba talina bbaawe, akubira ebbaawe amuyambe, wano atweragirako. Ate kino kati ate oba ogenda kubira mulenzi, mukwano gw'omulenzi yaba akuyamba. Naye omuwala nati omulenzi akuyamba amanyi buli. Ekyo nga tugambe kivuddewo. Nga tasobola kwebakako wabula oli mukwano gwe ng'asobola okuyamba. Akwanguyira okusinga mukwano gw'omuwala. Omuwala bazibu nnyo nga wekiwulira. Tuli bazibu. Naye nze ate omuwala ayinza okugamba mpaayo weeziti n'omuwa. Mpolayo weeziti n'omuwa kuba oba omanyi oyinaye era nze mpaayo nga mmanyi. Sisuubira nti oba ogenda kunziriza. Wabula mba mmanyi Katonda ajja kunnyamba. Kiki? Ge mazima. So, byebyo ndowooza. Ddama abantu bayisize mu buntu buno. Kano kahani bazungu batera okakozesa ennyo naye n'abaddugavu. Anti be babukozesa. Omugaali na kizibu nnyo okuba yaba ayina wayaye nga amanyi esaza busaza. So kano kahani. Kubatereka engoye. Kale akasolo ke. Tusigale kuwaye. Nerabira ati ebitugo bikubawo bukubi. So kano kahani kasobola bayambako okulastinga money power okulastinga obwo. Oyogera ne price bikakola ne price yako. Kano ka mitwalo ena. So mwabasajja abali eyo ng'owudde toyagala kozesa tube owa hani ng'omanye ejja kuleetera obuzibu naye talina buzibu bwereeta osobola okukozesa ono hani. Ng'ogitiddemu buti. Kozesa hani. Si wakusiga wakunywa. Wakunuuna buno. Wakunuuna. Okay. So kano kaba ka mitwalo ena. Then eno tube spray zino waliwo ne ya black zino spray waliwo ne ya black yo ya mitwalo 3 ekijifula ya mitwalo 3 yo elimu 50 grams ene yesatu ekitundu elimu 150,000 grams kozi yesinga kena amanyi ya black teina side effect ekuyambako okulastinga period empanvu okuzinira sawa nambo basawa 2 ekinene nnyo. So then eno tube nayo super vigor kyekimu n'eri spray nayo bagita super vigor spray eno super vigor tube naye yambako okulastinga teina side effect nti oyagala zinira sawa nambo basawa 2 nakyo kisoboka. Oli ayinza okugamba nze sisuka tuko dakika 5 oba ayinza okumalira ne mu bisambi eyo premature. So hani ono era kyekimu n'oli hani gwe nasoose okunnyonnyola kano ka hani bakayita ka royal hani kanuuna konna lumu. Konna kanuuna lumu. Then ono chocolate mu abakazi abakozesa family planning asobola bayambako okukomyawo feelings zammwe. Waliwo abatalina feeling nga niwo mukwata koba musajja kyoba musajja kinga talina feeling. Kamalage bakayita 27 kakola ki ko ka feeling appetite okomyawo obwagazi ka 27 we bakayita. Then era nono big force we bamuyita kuyambako mwa mukazi big force we bamuyita bakastoma no bakuba essimu. So kati ebyo byonna tebiina kye bijjanjaba byembalaze just bikwongeramu bwongezo kubeera active ndi mugikola bulungi eyo banki gy'otulaze okitegedde. Kati endala gye ngendo badako balaga yo eyambako okuwonya iddi okujjanjaba n'okakanya pressure oba sukaali ye kofi ono kofi abayambako okukakanya n'okaliwa mu bulundi gumu toteekamu sukaali toteekamu majaani
yono coffee. So eno ye package oli ayinza ogamba nze kantwale package oluvannyuma lwa weeks 6 kuba mulimu sackets 6 okanywa once in a week weggwamu ng'okomawo ekinene nnyo oyinza onywera package 4 oba 3 yeah. Then ono kandi mwaba ataguma bulungi obuntu obwo bulebeeta waliwo abayima nga tebayima bulungi bwobuntu obwo bulebeeta waliwo amazima ddala ng'oli ayima tayima bulungi kyokka nga wuli ayagala gukalubiza muli munda omukazi amuwulire so kati ono kandi aba asobola okuyambako ono tayimya kofi ono kofi yasinga oyimya osinga ono kandi asinga ono kofi ono kandi ye yasinga oyimya ennyo era wokanuuna nga tolina mukazi oba ogenda kuguma kuba oli ayinza okugamba nze kannyimiza nnyo omanyi body system zaawukana oli kayinza obutamuyimya nnyo oli ne kamuyimya nnyo so ate muba mulina onywa nnyo amazzi kuba ali strong ono kofi bwombi buli strong so olina onywa nnyo amazzi olunaku bw'okakozesa olunaku okulanga otamala ekicupa kye eky'amazzi nga alina onywa nnyo amazzi so that ate obutakola ki obutanafuwa nnyo kyova tosobola akanywa leero n'enkya naluli okanywa lumu wiiki okanywa lumu leero n'oddamu wiiki ejja okanywa olwokuna oddamu lwakuna lujja okay. So bino bye biyamba iddi ng'omusajja ate olina maani power tosituka ku makya nga toyima ku makya then ekirala olina respiratory count ne sexy desire eri wansi ng'eri wansi so bino bisobola okujjanjaba n'otereera bulungi permanently kuwulira so kati bye bamikwano eddagala lyaffe tusangibwa Namuŋŋoona enamba bajja gibateerawo awo ku screen eri 0764 300 383 tombulidde zigoni zaayo price zaabyo price kana akasaketi kaba ka $2.2 eno package eba ya 12 awo tubagambye obiseeramu kokendeeza kubagala owona naye akasente already emba nkendeezezza kati eno package yandibadde ya 15 amanya abana basinga bisabe bana abaana bafuna bashuga mami bagala bamatiza anti kyekyo eno package ya 12 yandibadde ya 15 kuba buli saketi ye 2.5 mulimu obuntu 6 kati ngisalako ne muwerako 12 kati then eno kandi ya 15 kandi badde ka $3 kuba buli kamu ke 3 kati buli akagala kaba ka $15 kana akabox mubamu obuntu 10 then eno zino chocolate 2 buli emu kabaka 2 buli kamu eno big force Q7 eno big force eno Q7 eno Q7 ebela ya $2 then eno big force ya $2 nayo so eno tube yo yesatu kati spray waliwo eno yesatu eno ya black yesatu eya blue yesatu kitundu kana kati n'omusajja chocolate amulya ye mukwano olwedde omusajja yaba active kati wagi tagenda yola omuntu nga talina so n'abaagala okuyiga ebintu by'omu kisenge ku makya tukola live ssaawa 2 buli ku makya bajja ne bayigira ku nze nsomesa theory yokka practical tusomesa abantu basomesa nedamu nze nkuwa theory gwe n'omuteeka mu practical eri mukazi wo oba bbaawo so tusomesa buli ku makya ssaawa 2 okuva Monday paka Saturday era we mbasikoze muba mujja tegeera nti sikola kisigenda kukola live oba ku makya ssaawa 2 paka wonna oba ssaawa 4 oba 5 naye kinene nnyo ssaawa nga 5 Monday paka Saturday Sunday tokola ogenda naawe n'otendereza ku mutonzi wo omugaa webale kumpa magezi kwogera baira mundabanga omuto naye siri muto olina emyaka emeka baira ndoza next year tugenda waweza next year ngenda waweza 26 ode mundabanga wa 18 asimanga 17 alo tali mwana muto era nkuze
kuba wali ayinza gamba gwe akaana akato nakubaliranga emyaka 10 so bamikwano andi olwa TikTok yo ino buzina bwozinirako obwo abantu bagamba banayo senga muto waffe ate buzina ki bwe mbanzinidde obeera okonga okola zi challenge koziko challenge so kati byebyo ababayagala nsobola okunkubirako ku simu eyo watuwadde nera giteekako esimu mukubire abadde mu inbox yange mukomeza mbadde bangamba banadde mwatunyonyole inbox nze sibimanyi binyonyola oli akusindikira message pozi senga wano yagambye ati nga alo sibimanyi genda era mugaddayo ku video bw'obirabye oddemu owulirize kati azze mwanyonyodde mu ebintu bimubiyige mukole ebintu bimuteekeddwa okukola ffe tuli kwalaali nze ndi ku nakyo sibyetaaga osaaga ojja kufuna omuwala akumalemu omusi owulire tadda wange tadda ate tadda atya ng'owulira okyamwagala singa maanyi no ofuna ekintu nga tokirabangako tadda ova ofuna omuwala nga tokifunangako tokiexperiencingangako mu bulamu bwo ng'owulira okyakyagala kati oba onaamugoba otya tadda nze sibeera nansinga maanyi nze maanyi kyogamba gwe weka araidinga awa asobola okubikola ebyo byonna kasita agattamu kali nti handireyo sikutegedde todda era aba takutegedde eddakiika emu aba akutegedde ba kala twala eri ffe tukuba ne extra mukyukiramu ye osobola kukyukira muwala babikola tokumbulya tekirikaliwaako akyukira muwala kegano nti nno oli mu first round omalidde muwala n'otafuluma n'oyungirawo n'oyimirawo era azini muli mukikolwa omuli munda n'omala n'oyungirawo obaako kizibu oba eri eddagala lyeri bikola nedda ebiseera bisinga bamu babannomo kati akikola atya anti amumaliramu n'amala n'akyukiramu n'ayungirawo kale essaawa eyo yennyini n'amala n'ayimirawo oba mulamu bebasinga obba abalamu nnyo abo fe tetulabisanga abasiru ate si basiru anti engeri gyoyogeddemu nti abo basinga okuba bano bulingo gaa nti fe abatabikola tituli balamu kati waliwo ojja gamba nti nno bano tebategeera nti nno omukazi ali mumulya n'amala n'amuvaayo n'amudda wansi n'amuna n'amala n'addamu munda n'amala n'avaayo n'amudda wansi okitegedde ekyennyonyote azin muli mu kikolwa omayo oli mumulya n'ovaayo n'odda wansi oba omukazi nga tagenze kunaaba n'odda n'omuddamu nga tagenze kunaaba muli batemu tekisoboka ku saidiyo babikola anti ku saidiyo ogambe n'okola otya omulya n'omulya ngera bwanga we muli tugambe muli ku buliri mukola buli kimu n'ovaayo mundaye n'oba tomaze n'omulya n'ovaayo n'omudda wansi n'ovaayo n'omuyingiza n'ovaayo n'omudda wansi bwogira budde bw'omuddamu bw'omuvaamu n'omudda wansi n'omuvaayo n'omuddamu era n'ojjayo n'omudda wansi paka lumwe kisi oli ayinza kikoleresa oba eddakiika eziwera paka wamala kuggwe tosobola naye bali tubayite oba baveterani newatunula tubayite baveterani kati gye bali abo kati togamba nti nno tebasobola kuyungiramu akuyungiramu kola bakasitoma tubosembeyo bubiri obwo soba mikwano mujje ebe basajja kiki bye bakola abasajja ne bawunga kati nno omusajja bwatyo omufumbo ayinza obba tagwa wansi wa mukazi we ow'ewaka
naye ne wa side chick najja n'akimukola. Lwaki? Simanyi naye akikola. Nagambye kuli okuwunza omukazi kyawe omuwala kyaba amukoze kimuleetera ayinza omusajja ayinza okwebaka ku buliri ne yeebaka omukazi najja n'agimutuuzaako wano. Tujja byogerako mugundi edda. Olaagiwunyeko gaffe twalwana ng'engumi n'ogimuga agiwunyeko mweyo y'engumi yammwe. Ati ojja kunyumiza emboozi y'obukodyo mulaavu oba buli bwompaddeko olabika oyikyayinayo obulala. Tujja bubagambako olulala bwe tujja somako osooka osomesa abantu obukodyo mulaavu. Ebintu ebyenene abantu bye bakola nga bali mu buliri nga bali mu kikolwa obitusomese. Nze sina buzibu ng'ojja sina buli kikwatagana mu mukwano. Wakuguka Si kuguga naye simanyi nange naye nedda si kubikolaye naye bayirawo ekintu ekyo simanyi gye kyava. Ewo kyakugwira bugwizi ndowooza kyakwambala kirabika naye okuva eriyo okutandika osomesa simanyi idea gye yava. Ate n'okumanya n'obimanya obumanyaye simanyi kiwa gye kyava era nange nalabiraawo paka kati nti oli kuŋŋamba nti kola kino kola kino. Gira tugende. Saba mikwano bayinawo isomesa practical era buli ankubira nga ayagala practical simanyanga kujja kukola. Kati abaana ba practical. Ebyo bijja kujja maaso awo. Naye n'entekotoko girina. Simanyi naye tomanya buli kimu kijja mugaza. Bizinesi egenda ekula. Sali Mukama Katonda. Kale gira basi. So mujja tubajjanjabire nno ddala. Nze mumanyi ensonga lwaki sikozesa enlargement ezo manyi side effect gye zikozesa. So my product zirina side effect. So kati buli asaba enlargement simutunda. Wabula byentunda bino bye by'okwongera amanyi mu kisenge oba olina obuzibu obwo bwa ED ne tubujjanjaba permanent ne buwona. Nabagambye kofi wange abajjanjabira ddala n'oterera bulungi n'osaza kimu ate bakubira nduulu. Kitegedde ekyo. Amiina. So enamba eri 0764 300 383. Tusangibwa Namuŋŋoona. Tukwatagana oluddako episode eddako tugenda ku ttegeero. Anaasuba episode eddako nze simanyi mugiwulidde tetutera nnyo kwanjula tugenda kukola eddako naye tujanjule obukodyo mukwano kiki osobola oleetera omusajja wo okwagala neweerabiza omukazi omulala. Kati waliwo obusimu obwo obwekweka emabega w'omukwano abakazi abalala bwe batasobola zuula. So kati next episode tujja bwogerako babuzuule.